ne sirimu mu bwenzi bwange umwaga sirimu mwezi bwa ekyo sikiruma muze nganze sirimu yakola ate sirimu ye nasi musubira ni nyemuzo mufuna nina nisubira funa mwana mulenzi nisamufuna nga bwina unaona wetu ya nifunyo rubuto tie ufunyo rubuto tie ndika munyama mukola kwange mukageza buli mukazi gwafunisa ngurubuto wamulabiranganya soboloza omwana ngosubira mwana omulenzi ngera nga nesubira ndi ku target nafuna mwana ti omulenzi niyo esigiri eno ekintu kye mwasembayo okwogera ko mugambe esigiri zenja kuwanga gobwo kwasa kansala ndoza sembera kansala n'abalabika obana kakana mukawo wansi ono kansala wange ono mwanyina zikansala ene wange kati so esigiri ewanti bikutawanya kati kasoke tubere nesigiri ebyamana tugena tubiraba mpola naye kati singo inawo ko kusigiri awo twagala okwebaza buli muntu akantu kakutte bannange kulwa abantu bano kubanga ntuse wano olwaleero omunkubidde kasimu nenga kange nindabe Kojja kubanga nabadde nsubira kujja kumulaba lwaggulo nga maliriza ebyange naye ntuse wano nangamba mwanyinaze omanyi nga se ovacado Kojja yalidde ovacado leero kuva ku makya nonyodde chai ovacado yavuddewa kuyono kutola ku muti wano kale tuguse ku kyalo Katente tukomyewo ewa Kojja ono kumukyalirako wansi agenda tulabe Kojja ate ali atya biri bitya side eno twali ne kansala emabega tujjaba tumubalaga eyatuleeta wano bwe twali tulina omukyalo omulala oli gumanyi obunyinyi gwe twali naye natumusasulya ennyumba etwali tuli ate ng'ebya Kojja nga bitabuse Kojja agalako wa overdose abembulamu bwensi eno nga weddemu essuubi Kojja wangala n'akawuka kaleeta endwadde ya mukenenya yali akola naye emboozi yonna nga bwemwagiraba ng'agamba olutalo lw'okunoonya omwana ow'obulenzi lwe lwavaako ate obuzibu kulaba nti Kojja afuna akawuka era alina abaana abafiisizzaako abawerako naye ng'ensonga yava ku lutalo mbu lwakunoonya mwana mulenzi negattaako tuyingire tulabe Kojja ate embeera mwalimu tumusanze olunaku olwaleero nyongera okujjukiza nti gwatambula ng'ova ebweru ng'okomawo mu Uganda nkonako ku ssimu tukola airport pickups tukulinda ku kisaawe Entebbe ntukuvuga paka ewaka ku mulyango gwo naawe addayo ebweru w'eggwanga tukujja ewaka paka ku kisaawe so bannyinaze ne baganda bange abalenzi ng'okomawo enamba eri 0706 794729 nkonako tambule nguli safe paka ewaka ku mulyango ewo nkulinda ku kisaawe Entebbe ennyonyeka njiraba nenkuyambako paka ewaka Kojja nga yefe be baabo nga tutebyetebye gwagi neyongere no ndaba okugulu kubisi situla side enfu zekati zikakane wano wewati ku ntebe bwe buli ziringa nga ntebe za abavubuke wafa abavubuka tebabeera na ntebe mu nyumba baba na buliri
sawe n'abasuubiza okubaako gwakyazaawo kati entebe be mukaluubiriza kojja obukodya obumanyi Nimbe light tulabika bulungi unfortunately ogenza olaba nga tugguse onaye kategede kalike nkugambye abamugyeeko nze n'abavubuka abalere baba na buliri bokka kati omuwala bwajja n'ati obumanyi kojja nanaku buliri byawaabibwa mu buzigo bwena n'embeeramu olina omuzigo wali obeeramu embikko ya nga nawe toba ebintu yange nabitwala nafunamu obulwadde nenzija mu kyalo eno ngakumezzaawo nga sinza ategeera ne Land Road mu kumanyako nga yali atute mulambo ebintu yange nabitwala nabikwata ngejera manyamu ne ssente nebigenda ebityo n'ennyumba yo yali etya eyo wali nali mu muzigo ne wayina entebe bana wabeeranga na buliri bokka nali muntu nalina entebe sofa set sideboard TV obulinga buno we buti master bedroom nebyagenda master bedroom embeera yadda buzima begakojja nekwatamu era okakkana ng'adda mu kyalo neesaba nnyo kwati yasusa ku kijja kodde kumpi n'ekijja bw'obanga ofudde baleme kwemenya kujja mulambo mbikko paka eno kati gwe kojja soko nyumizeemu gwe wambuvuka gwe wakikolanga otya ffe ennaku ze tetuba na buliri na ntebe mu nnyumba edduuda bwe likyala bwe liba liri ku buliri likuwanguyira okubanga onaalimenya mangu nafunanga sub contracts mawanga aganja mu nsi ez'enjawulo Sudan, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi ne Zaire nefunangayo nga bampadde nga ndi plamba nengenda nga nenkolebwa plumbing mu nsi ezo nafuna temporary passport ewezago nga nekubanga wali Uganda nebitongo najjanga nabyo tegeza kojja ali musajja w'amaanyi nali plamba plamba gwe batwala paka Zaire paka wa sebo pa w'amaanyi ndaka mu nsi ezo Uganda, Zaire, Sudan, Rwanda, Burundi, Kenya. Mbera ya brode no yakuze emabega. Ne sirimu mu bwenzi bwange umwaga. Sirimu mwezi bwa. Ekyo sikiruma muze nganze. Sirimu yakolata. Sirimu ye. Nasi musubira nyemzo mufuna. Nina nisubira funa mwana mulenzi nisamufuna nga bwina unaona wetu ya nifunyo rubuto tie ofunyo rubuto tie. Ndika munyama mukola kwange. Mukageza buli mukazi gwafunisa ngurubuto wamulabiriranganya soboloza alo omwana ngosubire mwana omulenzi. Ngera nga nesubira ndi ku target nafuna omwana ti omulenzi ne oli yanduga nnyo yo mwenyinaze nga yaga abana bawala na mubula nnyo bana abanjawula abawala ni abalenzi busafu ne badiro omu enna wendi ndisina mwana mulenzi ku nsi ni baba wala kyo suka mu 10 abana abawala tobawulizaako obako jana yo wafunisanga embuto wabalekanga eyo andi kakati obuzibu bafunanga embuto nga mfunye mulimu ngo bangeze kulongosa nayo konto bakola biche nga yamazzi ebyamazzi ninga contract sub contract sebeguddeko nakoma we wafe nga obuto ngo muleka yeri niwo tegeze Zaire ina yabana ne abana Zaire Burundi ina yabana ne Uganda ne Sudan ne Kenya kojja omanyo mwendo gwa abana abatufu bolina ga sinza kulimba simanya omulina bojukirako abali wano mu Uganda gubalese nga mulayeko bweti emwana genda bati manjukira gwe mandabyeko mu buddobo era gwe manjukidde nti mwina yoyo ngena amagina zigo na peninya ne tumutuma magina zoli oyo kyaza kinkuse kansala kati kojja abana bano tomba minsinga no gama tisi nalibadde nonya ku bana bange andi obusobozi bwa sente ndi bubi nga baje ni mwende nga omukyala goza gwabeerako naye eyo ayinza kutegeera ku kinagambo nalabika ali mwami wange ng'osobola omwogera abantu ababeera batulabanga bali wala nenga bwajja nga nnoonya najje katente nina obuzibu buli bumu oba ekirungi kw'omwenye takinvuma takinejjako bw'omulagira nti yakungonya kansala katente kansala we katente omukazi kyasa kinkuse bagira kulinnya eryo era mukujjeeka nga baza bunoonya oyo kansala wange waliwo abakunoonyako ne bakugukako era bana balina wano waliwo kukyalina kukonga omwana wo kuno ku kyalo kuliko n'afumba aliko n'abaana kuno kuliko abaana nga gwamuzaala nga yafumbirwa nga aliko n'omwana ye nga ye nga alina omuzzukulu wo nkufuna kati abewala kyengeza gwa abewala bezaire weyitanga mannya kigwenzo ga nti bannaye bw'obola ekifaananyi kino nti gundi nali bbaawo n'omwana we gw'olina wange
omwana muleete ku kika nga bw'ojja namulagiriranga jangu ejjinja ojje bayita embikko obuuze ku national water buuza kawukiddagalaasi pulamba esooka ojja oli kasita abuuza pulamba kawukiddagalaasi abajja kugukako bulungi kiva eno bamanyi kiva famire neemu kiva naye ati wakazi neemu kawuki ddagalaasi pulamba so ali ayinza okuba nga olaba kawuki ddagalaasi pulamba ono oyinza obba oli muwala we oyinza obba oli mukyala gwe yazalamu oyo omwana gw'oyina ffe tumanyi waali tukooneko tujje tukuleete omubuuzeeko akalango kakubye bubi yanzeege naye ndi bubi nnyo ge mazima kalango ojja kasasulira oluvannyuma Kojja obulanga ate oza babwabwerere era nze kennyini obadde nti oli bubi ki mu mbeera y'ebyenfuna agezaako ginyonyola tulabe kuba binasomerera binamu emirimu ebyange byawambibwa landlord nga bisigaddwa mu mizigo ngepanamu wano eno ebyafa ebivaako ndi byange kati eno sina bubi nnyo bwe ndimu nnyo okuleka ekyokulya nga sikifunye nemafu ekyokulya nga ndekerera nga nimize bulungi kuba ndi mulwadde wa sirimu bulungi nnyo mwekakasa emikebe gigino ate kuba namunoonya mwaga kuba ninonya mwana mulenzi ate saamufuna nafunamu sirimu wanoonya mwana mulenzi ofunamu sirimu okuba akatambi oza sirimu omumanya bbanga kimpoza emabega gy'omulina sinza kunoonyeza ekiwanvu mu ekyo tojjukira emyaka gisuka 2 gyokka okuva wategeerera gwe nti omulina nze sasa okumanya ti mulina abaana banakumudetero nga maze gakundiri balesa omulambeeka noleka mumutegeera bagenda okukebera nga omugenzi bagenda omujuza ati kimuluma sirimu yakola ki bali bazze kuziika bagenda okulaba ku bazuziika akyenyeenya kwanza ekyasimu sikiwekera kuba nakifuna kitegedde wana kino yakimanya ngijira wagomoka nonya mwana mulenzi watte ensolo Kojja nezireta obuzibu tegeza bwe tojjukira ng'olaga nti labika namujjako omukazi guni gwe teweekuumako mu buvubuka bwo walumbanga bulumbi kyere nagenda nga bugenzi banzi waka nga oli waneeno kati Kojja olina okuba nga bakusiiga naawe n'osiiga ekyo simanyi naye zimanyi yafuna abavubuka oyinza bagamba ki abakyalina amaanyi tayimu egyo wabeeramu oli abayimyaka egyo gye wagomokeramu bakakkanemuuko bakeedeezeemu nga ngeri mbifunyemu nimaliza ninakolobba ndimulema oli mulema nera nga obulemera buvudde ku bulwadde obwo yawe nsuubira kuba sali musajja mulamu bulungi nnyo olala kikutawaanya nalako nomukuba ebikonde wakubako ebikonde Kojja ali lukanga boxing club jab ozimanyi jab right bina tatatatata nali mu lukanga boxing club ntera olaba Kyagulanyi ng'akuba ebikonde ng'ali oba olabako ku video ku TV tatata nga bamutraininga ebiwe bityo bikoje ebikonde wavuganyako mu bikonde n'olanagana n'omuntu lukanga singa omulumbi mwati nkumula kuvuga Kawuki Douglas ani lukanga ngomaze omugambye njako mukuga Kawuki Douglas pulamba era mubiwe ebikonde national water ngati oyo yali munange nnyo ngoli mukubiwa bikonde na kinku nesaawa yakakati nkoko ne bwebe yingidde wano oyita mwana ogigobera nomba buliri kwebaka bagamba baali b'amaanyi ng'ensi batya Kojja mwaliko bw'opaka walaji kange nenywera that is all nga kifa kigwedde ng'opowa naye bannange ensi ebintu si byangu ntera bagambye abavubuka nti musale ku muliro naye tebatera kukkiriza gwe kiba kiremedde kuba bagambye bamu emibiri gituma kiba kiganye bakozese eki kutya kondomu zo nnungi nnyo mu bantu yabe nnyo bannange abambaga nti ziri 100% correct simanyako obuka mu bukambwe kasobola oluma kondomu ne kaguka ku nnyama pozi nga okozesa mu kukozesa embi naye nze nkakasa kondomu eyo nayo eyinza okuyamamu waliwo mu areas ezimu nga kondomu nga bade nyaga kubuuza wamala okumanya nti oli mulwadde manyidde kuno katugenda mala kansando za maze kumanya nga maze kokundiri kati dabayo sitegedde nga ndi mulamu nga natambula bulungi ng'omuntu watambula gwotambula bwoti kitegeza totutawanyiza tosiize toyongeddeyo mukama yaname bagwe yangwako kakati Kojja isawa ziri mmeka simanyi ziweze omusanvu simanyi
kachayi ko babadde wakamaliriza olinze ani akuletera kati kamere wano kubadde osuubira emmere yange yakuteebereza mulamu wange afunidde oba tanfunidde ngenze kwa gundi munnange mulamu wange omulala kale banguddeko banumirirwa bambi ab'enjawulo atya apita mulamu waliwo eggolu wano sooka olyeko tuvumbya wano ku kijanjaalo sooka owuteko nobeera wootyo ate entamu gwe neye ekola ddi entamu yakisigazaawo kuba omukazi ebimu yabitutte entamu ddala yazitutte omukazi olinawo omukyala alinawo n'omukazi n'agenda kati olina kuzo toyina y'abakazi nga bwe bali kano ku katente ku kyalo bangi bafunangayo mukyala edduuda nawandika omukazi yekye nga kyayagala tudde masanyu malala naye ozi wenna oba essanyu linaze ngaze kenda lyange gyenfunamu kansolingi mu ddwaliro oba ononyange gy'otuuka mu ddwaliro ofune kansolingi ofune kerenda obulamu naye nga teyo omukazi ye ayaga masanyu luli nakulekera omudasita omuggo kojja wagamba ogendagenda mu ddwaliro wagenda n'obaako kyofunayo nkulaga omukere weegulyawo kumpi tulabeko kyogamba eno ino kangisembeza kojja kikakasa sente wayinawo olwedde eddagala oba wagenda mu ddwaliro n'ofuna nali ndi bubi nnyo gwe mazima wali bubi otya nga tolinamu kasente guno mupya ningalengedde muno omulala kulonga gulinga oguli haafu omeera mmeka kuno limulimu oba abiri eno gye wagenze kojja omutwalo gwe nakuwadde wagukozesa genda mu ddwaliro kima ddagala lino yali transport daga tebalinguza buguza ddyo nga ddyo yali transport olwensonga kati bannange kojja tewagulidde wagenze n'ofukimamu lino ddagala singakola nsobi eyo ate nga luli twakusanga oyagala kwetanga obulamu buganye ngugamba bannange kati twakusangira olwa bulungi baguzeeko ebbalibali olwa famire bannange nawo aweza kunetamu neuzanye kubanga okumye wano gyendi ewange olwaleero weewuunyiza okulaba nga era mwange zooli wekitiibwa bambi afuddeyo nnyo kulowooza olaba nga otulabamane tetujja abantu bakuyita batuka ne bakwetamwa ninga sikubasaba bakubaka olubiriza timbakulubize nti munyambi bamukole mutone muti wadde mumanyiraze sikenako wene muno kalubirizako olinga akwetedde akawunga nesabbuuni byonna bikozesa naye gwali mutima gweyengayi ngaomutima gwobuzadde gwobwagazi nampa bane abatulaba bwe tuba tumaliza programu kojja namuwaayo omutwalo gwa ssente waliwo omuwala iziti boss lady alina akasente ke yampa mbeeko wenkatwala nagenda olaba wano kojja ate embeera ng'ekalubira tekatuuka gye nali nkatwala netusooka tukakeculirako wano ate ekyansanyusizza we nagumuwa ate waliwo nange yagunzirizza waliwo omwami abamuyita Haruna akolera kata ate nange omutwalo nagunzizza neŋŋamba bannange Haruna onkoze eki kino naye mwe bali muna abatukwasaganyizaako nsobola okubikulako nendabako oba wembikula liba ndyonoonye nga tekebikula bwokabikula oti okabikula obulinamu experience mbubikula kebikudde kojjani kata kenda lino nga bwe lifaanana abatannatandika kulimira nga bakyasaali okay bayiddayo kojja tatulimba yagenze n'akaleta kaakano kali sealed mukalaba ku sente ze twamuwa kojja ezaali zikuba nali manyi sente ezo olina kulyandye kojja kitegeeza oyagala obulamu nenesubi oba nenesubi okuwona era nendali yayo kima edda kulino ninja okufuna ndikoenda obusubi bwaki bwa sente yamanya kalulu bakugambye kulumba oyo bakugambye olina kuddayo ddi okimeeri ddala within 2 weeks 1 week erisinga kulina amaanyi osobola obbeerawo ng'oli w'amaanyi lino wali ligenderwako waliwo eddala erigenderako kolo teryaliyo teryaliyo ne bagamba jakuddayo sente zitya lyo lyakugula yali lyagula obudde obwo nga lya mmeka nga baligula mmeka gwali mutwa gumu kusindika samubi ebyo gumu 7,500 ninga sizina guge mazima gumu 7,500 then transport wa mutwalo ye mitwalo 2 mu 7,500 nzoba olina okukozesa n'oddayo n'ofuna eddagala eryo era yokikusazima nkulaga amazima genyini galiko N33 olina kumirako limu nepikere ogalabaawo Chris the Crown nyagala abantu balabe ekkerenda lino bano bawalya tewalya lino mtu olina okubeera ng'okola kingenda maaso n'okumira eriwanidde obulamu waliwo anti waliwo genalaba katenga meere naye olukwati sinabuki sobozi bwa mutakono naye nga manyirazo yakwaki yanyimiriddewo bambi njakumala njogereko naye kubanga n'ekintu kye nalabye ne ngamba lwaki tetulwana kalwaliro kafa akaawano ne batterangawo eddagala eryo anti ekiro ebadde tuwana tukwatagana n'abegombolola
abekyalo owegombola tulabe nti like basikayo andi kati oli yagwa mu bukulembeze wa kansa ayi wadde yagwa kati nze siri weeno naye ate nyinza obbanga n'eddoboozi ly'akazindaalo kano nti bwenkozesa nyinza obbako wenkuba omulanga ate ne bakiwulira ne bakirabamu ensonga aba ministry ne bongera okubako oba nagenza okizuula nga abantu balwadde nnyo ku katente n'ebyalo ebyetegeredde omuntu okulinnya transport wa 15 genda n'okudda ogenda okima eddagala lino buzubuli obwo twekweka abasinga ala mwanyina so bwe kuula banange bendawo mu ddwaliro luba lugambo naye sekikola ne tuli bangi so batyambayizo atali piikinga ne bagenda likimawala nga batyo balaba wana ne wendi waneeno sina bweza kutuma tegendo ndete ku ddagala nemba nga ndeba singa tujja kwogerako ne kansela tulabe kati Kojja ina wakatado ba wano eyo tala tuli mafuta mwegania mulimu amatono tono giwampa era gabagaga kubaga mafuta tebaganywa abalwa era mbade nyagala kubuuza Kojja nga bwenkulaba wachupa ya si za kwa sababu ya Kojja soko nyumye munko na kansa tugenda mulaba after mwanyi no mulungi sinza kuli Kojja mwanji wano olinga bwendaba singa ne kati woli wetubalanga wetukusanga to wetubalanga wetukusanga medu soka notambula nakati nyaka bakali kandi basiko kasa chamukisa mulungi mukama yibanyi badi badde sabo soko nyumye munange eno kansa ogenda kumulaba wano kubaka tuli ayinzo gamba Kojja kamweyo bakireze ebijanjalo nga 2 bana akawunga wano bisobola ba safe ddala embuzi teyinza yingira nga tutegedde n'ebirya mwanyina tosinganye wali wapako mwampa kati 2 waliwo kibuze osobola okubitereka bulungi kye bakubuuza ndi safe nze gbolaba mfaayo nyukulaga no amanyi tuyina obuzibu Kojja kankubuli tumanyi tutambulira ko matolina atakugamba mazima oli naagenda nakwata tugeze entono egibanga 10 jjuka nagamba twalira omusajja emitolo 10 nogimuwe nogenda nogimuwa bwamala ogimuwa tugikuweera wano ku kamera kuba twagala naffe emirimu twala nti emirimu gitambula naye nga lwatu omuntu alaba awebba ntomala zikwenkera ne bakutuga si kyangu ne batwekwasa ne bagamba bamuwadde ssente ate bazzeeyo ngaze yeetuze naye nga teyanga kuntuga bwe mangaze fe abaana baba abantu bemane mukatemba nga ne mukatemba ne wetuga n'ofa ate ssente n'ozireka ku nsi kisoboka nze saazola mpozi mbadde mayo ejja kuŋŋamba nti bwemumpa ekintu wano nga kisuseewo obungi nina wenji wagundi n'akitereka kiba kingi era otaza kunvaamu gwe n'okulaba tewaayi mwanjo koba oli oba muganda oba mwita otabiki ngawawampita Kojja oli wa ddiini ki nze ndi orthodox mpozi wana oli mu orthodox bo Easter tebagimanyi mpozi bwebine olw'ensonga alina okusoboza agikuza asobola ogikuza naye nze nganze mu mbeera gye ndimuze nganze nga bwe nganze sina kusobola ki sembeera singa tebadde bwe tatisi wali badde ogobayo akako kaawo ne madamu yaŋŋendako n'ebintu ebimu yawe ebiro ya madamu byagenda bigenze nti singa tebadde embeera oli atisi ogulayo kero y'ennyama bakako kaawo nana okufa aliwalafunye n'omukisa nnyo okunfuna wano eno singa mbadde munne ku ssente wali badde walumbye dda singa ku munange siriyeko wali badde walumbye dda nani musajja omudigize oba omukyakaze sikuno kuno sikwe nali matawuli ejjinja naye nga nalifunamu mu budigize bwange kuba nafunamu obugenzi bwange nesirimu yemuna mbungi kuba nafunamu nga ndigidda kyokka Kojja tubale twagale tuyiteeko wano seekisa tukubuuze lwakuba tubaye tumanyi nti leero tuketuuze tunasanga tisiti oba ofumbyeyo ku lumonda awo tugayeeko naffe enjala tituli bulungi aweeteebye nange nsanze Kojja ataddewo ovacado n'ebintu babisobola naye rediyo eyo rediyo egendamu amanda peya mmeka ejo egenda mpeeyemu erediyo amanda 2 ejo irina kala amanda agenda byo nendaba ate nga tegamala naye nga yonnamu bulungi era nga atusekamu ku manda botti eyiza okubuka nonagyewuunya kubanga nina gye ndabye ey'amanda naye nga oba mugendamu 3 oba 4 ne gannemu y'amanda 2 n'amanda 2 ate ndabye n'ebibiriiti nendabiroleeta ekibiriiti Kojja nebbugumu kati tugendeko oba wali wabweru Kojja tulume wano wabweru twatula hotel lwa yino oba ekigoye waneeno kwe twatuula kyali kigoye kikuba nzikali twali wano twenyigaao waliwo oba ekigoye ina kigoye kye wali olinako oko waneeno tuyinza okuba ntu
tulako bana abatulaba eno ennyumba ya Kojja wano we tuli Kojja ono twamubalaga mu programu zaffe ezasooka kino kyofunye nga kiwanvu kizibu yali bya mukazi tanyige si gomasi nnambe eno ekyoto wagambye nti amazzi we gava eri gatwala kitwaye ndaba era kigenze kikendeddeko gundi ng'ogenda muwanze nga wuwo n'omukazi ategedekeka kamutwale soko tule nange ndyoke soko tule nange ndyoke ntuule so wano tuba tulina Kojja tulina abantu bafe balabye ku mboozi yo Kojja wayo akatini ako kansala oba asembezeeko oko wano sembezako oko wano kansala waliwo akatono ndeetako kunaako akaveera ako nesigiri eyo byonna wano Kojja sabuni bannange tumwanjulire kibonga kya Mukama kuba nze nzijukira luli Kojja wayogera kwaganya ebyokulya biki n'ebirala naye esigiri eno ekintu kyemu asembayo okwogera mugambe esigiri nze nja kukuwanga gwe bw'okwasa kansala ndoozi asembera kansala n'aba alabika oba nakakanamukawo wansi kati so esigiri ewa nti bikutawaanya kati kasooke tubeere n'esigiri ebyamaana tugendagenda tubiraba mpolampola naye kati singa olinawo okusigiri awo kati n'akawunga kano wakika tufuna n'akawunga ako nako ekintu kibadde kikalu bannauge mazima era Easter nabivuddemu bya Easter era tulikona kikalika bya Mukama bya Mukama kati so nduganga tujje n'akawunga ako kawunga ako osobola olugira ku makya n'ofumbamu oba akuwujinga ako n'owuuta neruli nalaba kansala alina akawunga kakuleeteddeko yampa gamba nga gali nti natambula ovano paka seeta batransfayinga napa transfer nengende seeta okutuma eddagala naye nga manyi guno yampadde manyi okutambula kugee mazima sojja wuutawuutangakaawo nze seekisa byange byegegera mpolampola kati akasabuuni wagamba ate engoye okuzooza olusirika luba tugamba otufuneyo omuti ogwo tuguleete kuba nalaba luli kansala yakuwayoko ekitole ekya sabuuni nakikozesa bambi naye bino waliwo abantu babeere batulaba okwo abasinga tebaagala boogera mannya ye waliwo abantu babeera batulaba okwo kati so be bankonyeko kasimu ne baŋŋamba Kojja muddeyo mufunye kasabuuni akasigiri n'akala bana mpozi era bo kubanze nemba mutume tukola ki ne tugamba omulawo guno Kojja ate yatuuka ati sima n'agamba ate otabulamu n'akawunga n'okagoya bulungi nnyo Kojja kwata omulawo bitegeere so omulawo ogwo bino mulimuko ebijanjaalo Kojja zirimu kilo 3 ez'ebijanjaalo at least oba n'ekijanjaalo ekyo akawunga oba kiti oba kiti at least obulamu butambulirawo omugaati guugwo mutonotono ne tugambye katugufune tenkanyiza mu kasente akatini abaana ke bagenze baweereza eno kilo ya munnyo iyo weeri waliwo kasukaali wano kalise wabaawo kasukaali kano ng'aliwo omugaati n'obuugi wabaddewo n'amajaani wano Kojja ayinza ogandayo kankyuseemu nnyo ku kacayi akakalu wokiraba kati so ng'obuugi bukaayanye ng'owute kaki konye ku caayi omukalu Kojja akazigo Kojja oneeyisaako mu feesi mpolampola era simanyi kinaava kuye wabanga akyayinamu yabukenenyera tukusombera mukenenya wansagera obanga afunyemu akasente kalina bikakutuma kino kyekyabadde wano waliwo kiro y'ennyama ssebo Kojja wano waliwo kiro y'ennyama
Kakkana. Lwakuba ffe engeri gye tuli ffe tuli basiraamu tuleese yante. Nitwala enkola ate kati yende kati kakkana nzokuba ekirasa ekituuma mukulu. Tuleese yante. Yiyo. Kilo y'ennyama eryemu. Kilo y'ennyama yiyo eryemu so oba enaabayanca oba ya leero oba ya ddi. Nze kati ate oyingidde smart okoye ojja girongo nalaba ngo ina butooki awo ogira n'omulisa mulisa obadde mwagiza otera ogulagula ku butooki nalabawo katooki kasi wano waliwo akapya wekanagweramu era kanakakutambuzaako eddagala ly'amannyo n'akasenya kaamu omuntu buno obukwatamu buti nga olina gw'obadde oyinawo wali kati ogenda kukyusa mukatomanya oyinza ogakankozesa obadde okozesa vvu okusenya nga liweddemu naye nalyo ddungi tofuna edduuda epya oyinza ogakanonya omwana omulenzi bwansaga eino kirungi afunye etansi tobimwadde teriiwo alaba oli kabuvubuka yazigwamu nakabuvubuka nali mwana okuzimba wali mwana okuzimba notategekera abaana Kojja ninga nfuna abaana bawala ninga niyo mwana mulenzi nafuna omwana omulenzi muzimbire mbw abawala bajja bawasaba batwale olinda paka olifuna omusiko olyoka ozimbe nawanika nga weerabidde nti nawe ojja tutuuka mu mbeera nga wetagobera mu nnyumba pozi ngambe ekyalo kyamukyo yali loogi mu ekyo kyaka Kojja ate nekise kati so yona okwata ku kifaananyi ekiri waidi Kojja abantu baffe abatulaba ababeera bali eyo yasiboka be wali badde oweereza essaala akola atya amaswaza asonyiwe bw'oba okola otya nga muswaza okumuswaza kutya ye yatuleeta ndi ku sayidi yeeno uge mazima oliye ogamba otya nti okusiraamuka nti nze ndi musiraamu ogeza kutereeza sayidi etya ndikuono bebyandimu byenyumya ekino kyokwebala wano ekyo kyo kiri ku likodi kino ojja buziwadde butulo bati bw'onyambyeko ki goge mazima omwaka guno onyambyeko ekintu ekyo nasuze ntya ndidde ntya mbadde ntya ekyo nyambye nnyo ne Katonda kuyankoledde bwana mutewa ekiro esukali era sinze naye lwakuba riziki erina weeyita ffe oyo nategeddeko nti like aliko oba vice chairperson w'ekyalo bingi birageze mumanyako naye sembeera eno gundi naye risiki ebaako weyita alabika ali mulungiko mubukulembeze bwe musasi oyo kye bayita okusaka kati waliwo Stuart mwana wakuno ku kyalo yajja ffe tubeera naye eyo mugezi nakamya kati Stuart yajja n'ambuulira Kojja ngezaako kunyumira Stuart yajja n'ambuulira embeera ey'omuntu omu kuno ku kyalo netujja omuyambako paka twaguka ku kansole nga tuba tumuyambako mpolampola so kansala kuba nti naye musasi naga wali abantu natubulira embeera tugamba katujje tutuukeko wano bwekiraba funze ogwangu ensinga ennyo okukola kasatu bantu koze emboze ntuziteekayo nafe olwo abantu batulaba nga setubamanyi naye oli awayo etaano ow'omutwalo emeka lumu kyalasobodde tugamba katujje tuddemu tukyalire ku Kojja okitegeera Kojja munnange kati byo neebaliza just abantu abo bokka baabamu tebakyetaaga naye at least essaala eri eyo wa Katonda engeri obbagabirira bongere okutuyambako naffe tuyambe ku bantu abalala Kojja kyekyo nga tukuta gamazimaogane nti ngenji batuyambye batuyambamu sinakufa ogikyendebazako omukola sinakukola ki nyambibweko nga yagera mu ddwaliro nawe niwenjogera saa zino eno noziwera agenda muki naye bino byo byebankoleddeko byo bino buno bulamu bwange bayambye bulamu bwange kene kuloma nga bwegera mu ddwaliro kubanga bayamba nze era obulwadde obulala obukuluma nti wafunyemu akasujja nti obaki eddagala lyo liri lyagala okwongera okufuna munyiikivu kyesinasiza okwagalako oli munyiikivu kuba omuntu yaŋŋambye nti kyeyasinza okwagalako wakkiriza ensobi ye mbwamanya ensobi ye newagamba ku nsonyi oba musonyi wamangu sinza kukyekwekereramu nze nganze wamanya ensobi ye wataabala bina byewakola so embeera nekwatamu wenafuna tebalala bakukwasizeeko era nakulwajjo nalinde ngenda woono njagala ku mafuta gamba gali nti saa zino mafuta ali mu ttaala saa zino wendi wano eno sinaki bino byo
asabire saala ikintu kinatusidde agendaga era nze wengenda okutuuka essaawa zino niwendi wane essaawa zino jakukola bajja jange ngenda kukola ki kutambula kwewaana nakweyagala wana nakweyagala era timbagambe ki sibisomere nabisomerera kyasomera bisomerere nimifunyi lwa mukisa mulungi lwamwanyi nazo ono naye muganda wange gwesimanyi nnyo kiwamu naye ngategesaali nakutegedde nakumanyi nnyo kiwamu kuba olumiddwaze ngaze olumiddwa naye banyuma bamina kufaayo nnyo nkolako ne muga nkwebazeeko amina kubona mutima wali butwala mwana wakojjawo owegindi omwana wamwanyiko owegundi oba omwana owwo gwe nga ggwe nze gwotamanyi gamba nange mwenyinizo bye omanyi nofayo kunze nga oluusi tujja ntubatuukako oluusi ntuleta ebintu naye ate ono gwe mutwe omukulu gwe gusinze nnyo yakunoonyeza okufuna ate nga yinga amanyi naye gwe manyi munna ng'ali ki mu mbeera embi nange nafaayo nnyo okumufuna nga mufunye omusajja gwalira essaawa zino munzije nange banjie kati Kojja bigambo ki biyinza okulekerayo abantu abatulaba abavubuka abavubulira ku bavubuka webitu tunatula bakanyitira mu bwenzi ekyo kyenyumiza mukama Katonda kwanza sali bwenti nga wondango kuti gino emigo gino gyentambuza gino ino omusajja atambula obulungi nga gwe otambula bwoti essaawa zino nga sali ndi kukiyo sibiroge abasa accident nebino bifuna lwa bwenzi siriimu imwina mbungi yange mwekakasa yange tano kufuna side effect eno side effect nifuna stroke eno mukono noki n'okugulu kuno nemudola banyami bampadde eddagala dio balimpa nemala kiki obwenzi bambi bakite nzirana situation yange yali ejo nya mwana ki mulenzi nesamufuna up to date kale katulize obadde tumazi oba kyatongerayo kagambo tulize ne kansala kikyagamba eyatuleeta kansala oli kansala semuna kuzibu kansala wa fit dot you want niwo kati imiriramu koye kati nokutulamu kansala tukomyewo twakubidde ku kasimu ku matane tujja abantu bafe babeerako ko nga beera bala bana ne kansala ya test tuseri omwami ono twatuuka mu mbeera ng'omwami ono ayagala kwetta mbeera ng'eganye byokulya biganyaga eddagala limuyisa bubi n'ebira naye ate ng'ayagala nnyo okulimira kyasinga omwagala kaga nnyo okumira eddagala Kojja waffe ono so abatugabira ku Good Talent tuyina Kojja twafunye Kojja yono kati so kansala so especially abaana abawala abaana buli mu kibuga n'abaana kye beekola njagala okwebaza Katonda olwa ekitongole kino ekibiina kino ekyafaayo ennyo okutunuulira abantu abali mu mbeera embi oba ennafu okubabudaabuda n'okubaba nti babateekamu essuubi n'obuyambi bwe babawa so mwannyinazo ono nze lwaki nayagala nnyo okwegatta n'abantu abafaanana nawe batyo nalina omwana wange yasoma P7 then yagenda mu senior 1 nafuna chance waliwo abazungu bava America ne bajja ne bamupiikinga omwana ngasoma senior 1 ne batusaba ne bamutwala ne babeera naye kati ali ku ddaala yasoma bwa dokita yali mulwadde naye yali mulamu naye natulaawo ne ndowooza abantu abo engeri gye balabirira omwana oyo era be bakyamulina kati bakyamulina gye bamwagalamu ningamba abazungu bokka basobola okwagala ffe abantu abaddugavu naye ffe lwaki tetwagala baki abantu bannaffe baddugavu bannaffe kati najjirwa ekisa mutima gwange ningamba ate nenfuna omukisa nga buli muntu atuuka mu mbeera eno ng'eya Kojja ajja gye ndi nanneebuuzaako nayogerako nange kankati so gwe tobalinaako nnyo kakwate ku musaayi gwabwe nti mwawufu ku gw'abalala naye oyagala kubanga oyamba ku bantu njagala kubanga nyamba ku bantu so nalina ekirooto kyange Mukama nnyambi kituukiridde mbeeraawo nga nnyamba abantu bangi nina abantu bangi bensisinkana abennyamba benkola atya benkolagana nabo naye nga ngamba Mukama olunaku luliba lumu nompayo mikwano gyange netutambuliramu muki mu mbeera eno banaye njagala okubeebaza abatulaba njagala okwebaza nnyo ekitongole ekibiina kyaffe ekyo ate noffe tetulina kitongole just tuli muntu nga bwolaba nze nono tukola mawulire naye okusinga tubeebaza abatuta amawulire
twebaza mwana waffe Stewart kubanga yatulowoozaako n'agamba nze mukwano gwe ne tujja ekintu kyali kitono naye katulaba kigize kigezze twagala okwebaza buli muntu akantu kakutte bannange ku lw'abantu bano kubanga ntuuse wano olwaleero omunkubidde kasimu ne ngamba kange ndabe Kojja kubanga nabadde nsuubira kujja kumulaba lwaggulo nga maliriza ebyange naye ntuuse wano nangamba mwanyinaze omanyi ngaseewo vakedo Kojja yalidde ovacado leero kuva ku makya yawanyodde caayi ovacado yavuddewa kuyono kutula ku muti wano wafunye ova n'agwa yabadde ayengedde yagwako emabega otenera mutereka mwali mulimu ekisuka mu kimu nga ntesa nakyo si kyange wakedde ku makya leero ovacado gwe wakalya ye mulidde nekakasa so kati mpulira essanyu nti Kojja mu mbeera eri gye yalimu era mbadde nsuubira okutuuka wano nga nina obusungu era okuva luli twawakana sajja nga ngamba oba Kojja agenda kuŋŋamba biki ate naawe nakubulidde ensonga zange ate naawe n'ozigeza biki naye so wentuuse wano Kojja nyaniriza bulungi nandaga nti ki kati afunye omukwano era nsuubira abantu abali mu mbeera nga zino bannaye toli mukwano gwange naawe abantu abali mu mbeera zino njagala okubasaba bannaye tubeere mikwano gyabwe abantu bano abajja eri abantu bano ne baleeta ebintu bino newankubadde bitono baba kyakulabirako gye tuli ate tubazzeemu essuubi njagala okwebaza bonna abatulaba bali ebweru abali muno mu Uganda ne musalawo ne mugamba nti nedda katugende tuyambe kuki ku bantu bano njagala okwebaza lw'abantu bano sagala kubebaza lwa Kojja yekka njagala okwebaza olw'omukyalo oli kubanga kati nze landiroodi we naye mulaba ng'ali mu mbeera ki omuleseeyo waka muleseeyo Kojja tugendeko omukyalo tumubuuzeeko mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okusaba Katonda omulungi Katonda omwana Katonda omwoyo omutukuvu Ssebo kitaffe omulungi gwe watuteeka mu nsi muno n'oteekamu abantu bonna n'oteekamu abantu abalina emitima bwe giti Katonda kitaffe tugolola omukono gwe ku bulamu bwabwe taata tubanyika mu musaayi gwa Yesu ekitiibwa n'ettendo Mukama tukikuddiza olw'ebyamagero kubanga tusuubira bino byamagero Mukama taata omulungi weebazibwa olw'abantu bano abantu bano bonna Mukama mbateeka mu mukono gwe abaana bano bagenda kuva wano nga bagenda kutambula kuddayo taata omulungi bawe olugendo olulungi Mukama batambulira ku mapikipiki oba oli abo bali badde nga beetaaga kutambulira mu mamotoka n'ekitaffe ow'ekisa ekyo gwe okikola mu bulamu mu buyinza bwo Katonda omulungi balina ebiruubirirwa byabwe birala bye baagala Katonda omulungi golola omukono bibatuuseeko ekitiibwa n'ekitendo tukikuddiza bannaye mikwano gyaffe mwenna abakoze kyonna ekisoboka bye ndi Naalongo Ssekinguse oba Joyce Ssekinguse Namuddu mwanyina kiva mwanyina Kojja Kojja wentuula okay kale toyanza nnyo tweyanze nga batugoberera mwenna kansala abawadde essaala era tusuubira nti Mukama Katonda jjabba ajanukula bongera obuwangazi ayongera obaggulirawo abali ku byeyo abali mu kiyumba omuwarabu ntakuyisa bulungi bigenda kutereera akasente bajja kwongeza n'ebirala bingi buli omu asudde kukola kyakola batuwadde amagezi batuwerekereza essaala mwenna twongera okubeera nga tubasiima mu ngeri ate ey'enjawulo saba Mukama Katonda ayongera okubeera nga aggulawo enzigi ezenjalo Kojja omanyi okusaba ku ssaala osabira ku bantu baffe essaala essaala singa nsaba mu ssaala nga nyayibwa ko njako munaku zino nyayibwako ngenda mu garagi maze yakifula garagi eddwaliro yakifula garagi ngenda mu garagi eddwaliro kita garagi kati abantu bawe just ssaala ya ddakiika emu kale lala kitiibwa Mukama waffe Yesu Kristo kusaba byakwegayidde gyendi oge mazima tutagenda kusaba naye osaba mu lulimi lwotegeera nti Mukama Katonda wange abantu abanyambyeko kyekyo omuorthodox omulamba takyagenda mu kanisa era nga bakusaba kati tuwesa era mbeerawo nnyo mu kusaba kwange nga nsabira mwanyiraze ono kati sabira n'abatulaba ono ogwe mmayi gwerabyeko tekirina buzibu anti gwe tomanyi nti wali abantu ane batulaba gye bali mutumale simanyi nze nga manyi tya muganda wange ono Mukama kitaffe ow'ekitiibwa nyambibweko ddala nga obuzibu olina mu mutambula ngenda mu garagi
jefu nafulagala jinze kwali njifulagala jikwa nyabibwa kukanikibwa kwange nenga banga funa kudagala bananga atakamu nembera ya sente yeze mukama ahanyamyo sitikamuge mazima sintuza kuja nekulima nitikamuji nisi katonda katuna percent nkulechi nange mbewonze nanze Okay, amina. So tubadde botte wakojja mwebali buli omukyasudde okubeera nga akola atujja banga twongera okuba nga tumukyekingako nga namwe mwongedde okuteekamu amaanyi ne Katonda ngayongedde okubeera nga atuwa amaanyi n'obulamu n'amagezi n'okutegeera inshallah. Kale mubeere bulungi banywanyi. Chris Dakron yabeere mabega wa kamera nyongera okujjukiza nti gwatambula ng'ova ebweru ng'okomawo mu Uganda nkonako ku simu tukola airport pickups tukulinda ku kisaawe Entebbe ntukuvuga paka ewaka ku mulyango gwo nawe addayo ebweru w'eggwanga tukujjewa kapaka ku kisaawe. So bannyinaze ne baganda bange abalenzi ng'okomawo enamba eri 0706 794729 nkonako tambule nguli safe paka ewaka ku mulyango ewo nkulinda ku kisaawe Entebbe enyonyeka njiraba ne nkuyambako paka ewaka mubeere